Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Waliwo olutalo olukyagenda mu maaso era ng'olutalo luno lukyayinda. Omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yagudde mu mbi eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olutalo luno luli ku mukutu ogwa X. Omukulu bwe bwakeredde ku makya g'olunaku olwaleero yasoose kubeera ng'ayitira ku mukutu gwe gumu ogwa X n'atandika okubeera ng'awaanawaana asuutasuuta omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Era mu bigambo bye yadde asoose okuteekayo yategeezezza nti Mathias Mpuuga musajja mugezi nnyo era ye munnabyabufuzi omu ku abo abali ku ludda oluvuganya abagwana okubeera ku level ey'obwa pulezidenti. N'ategeeza nti Mathias Mpuuga ye muntu yekka gwe yaalabye ku ludda oluvuganya ali presidential material. Bino nabyogera bye bigambo bye bimu era bye yayogera ku mukulu amanyiddwa nga Norbert Mao bwe yali yakamala okubeera ng'atwala ekibiina kya DP okukijoyiningisa n'ekya kitaawe ekya NRM oluno omukago gwe batta. Ebigambo bye yaddako okwogera bye bimu byayogedde ku mukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo n'ategeeza bannayuganda naddala abamugoberera n'abategeeza nti bw'olabanga omulabe wange nga mpaanye wanyu oba nga njogeddeko mu ngeri ey'okumpaanawaana manya bumanya toddamu kunneesigisa by'amabyo, kitegeeza mba nabatundayo. Era mu bufunze yabadde ategeeza nti omukulu Mathias Mpuuga alabika yatuwaayo dda era tali ku sayidi eno olw'ensonga nti bukya butya ku makya omuntu gwe mugamba nti ate gwe muvuganya era gwe muli naye mu mbeera ey'okulwanirira entebe y'eggwanga gwe mulwanagana naye akeera ku makya n'akuwaanawaana, ekyo kibako question mark. Kakati gye biggweredde ng'olutalo lukyagenda mu maaso era gwe alina omukutu ogwa X ku ssimu yo oba ku kompyuta yo oba gadgeti yonna gy'okozesa okubeera ng'ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV n'emikutu gyaffe emirala gyonna. Omulina omukutu omupya gwe twagguddewo ogenda okuba nga backup ogumanyiddwa nga Red Zone 2. Njagala okutegeeza nti olutalo luno lutandise okuba nga luwanvuwa. Kakati gwampuliriza we twogerera waliwo ate ebigambo ebisongovu ebirala ebitandise okuba nga bivaayo by'oyinza okuba nga wabirabye by'oyinza okuba nga tonnabiraba naye nja kukusaba gendako ku mukutu ogwa X ojja kwongera okubeera nga ate obinnyonnyoka. Omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yagenze mu maaso ku mukutu gwe ogwa X. Ebigambo ayogedde bingi nnyo, sisobodde na kufuna tweet ki gye nsookerako wabula zonna nziyiseeyiseemu nga kwegamba olunaku olwaleero alinga eyaluwaddeyo nti lwakwataakinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula nga ne gwataakinga alabise nga alabika si mwangu era naye wabadde ayanukula ate ye amwanukuzza message emu yokka bweti era amuzzeemu omulundi gumu wabula omukulu awandiise olukunkumuli nga bw'oyinza okuba nga olulengera sayidi awo olwa messages olwa tweets z'atadde ku mukutu gwe ogwa X ng'agezaako okwagala okukkakkanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula gye biggweredde nga wulira embeera bw'etambudde mu bigambo ebyangungu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alinga alangidde omukulu okunywamu era ogenda biwulira ngenda bikusomera mpola mpola tubeere nga tetutambula. Alinga alangidde omukulu okumiramu oba alinga amulangidde omwenge mu bufunze. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera tugenda kubanga tutambula. Kakati omukulu agenze ku mukutu gwe amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ayina tweet gy'ataddeyo ekyamazima nga alumba nga si kulumba bulumbi wabula kukkakkanya. Wulira bw'agambye amuyita Kabobbi. Agambye Kabobbi tries to pretend that he is Bob Marley's successor. Nti Kabobbi kagezaako okupretendinga nti tugambe ke kagenda okusikira Bob Marley. Bob Marley mumumanyi, omusajja legend yali omuyimbi ow'amaanyi mu ggwanga erya Jamaica. Kati omukulu agamba nti Kabobbi pretends to be Bob Marley's successor. First of all, Bob Marley sang legendary music. N'agamba ekisooka Bob Marley yayimba ennyimba ez'abalegendi. Bob Marley was a handsome munyankole whose teeth were organized. Ulira omukulu bw'agambye ono nno ye CDF oba Chief of Defence Forces. CDF ku ddaala oba ku level eya CDF ulira byatwitinze. Bob Marley yali musajja mulungi nnyo, handsome munyankole yali musajja mulungi nnyo. Ate Bob Marley mbo teyali mu Jamaica wabula yali munyankole okusinziira ku Muhoozi Kainerugaba nti era yali mulungi nnyo era n'amannyo ge mu kamwa gaali organized bulungi nnyo. Era nawunzika ng'agamba Kabobbi's teeth are very disorganized nti amannyo ga Kabobbi gali disorganized gali aganaga. Omukulu ayogera bino
wetwogerera nga ye CDF oba Chief of Defence Forces ow'amagye g'eggwanga erya Uganda bw'atyo bw'agambye ku mukutu gwe ogwa X nti Bob Marley yali musajja munyirivu nnyo ate yali musajja munyankole era nga n'amannyo ge mu kamwa gali organized bulungi nnyo wabula ka Bobby amannyo gaako gali disorganized kati nno ye bw'atyo bw'ategeezezza kati nno owulira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nkugambye beeguddeko nga nono naye si mwangu wulira ate ye bw'agambye teeth or no teeth nti oba amannyo mwegali oba amannyo tegaliimu ka Bobby is giving you and your father sleepless nights gw'oyita ka Bobby atadde ku bunkenke gwe ne kitaawo era abasuuza mutunula abasuuza temwebase His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayanukula ku tweet z'omukulu ze yakedde okubeera nga ateekayo nti amannyo oba mwegali oba tegaliimu ka Bobby gwe k'oyita ka Bobby katadde taatawo gwe ne kitaawo ku bunkenke era kabasuuza mutunula no wonder you are drinking yourself sire and tweeting badadash in the middle of the night kino kyo sijja balimba sikitegedde badadash ekikujja kunnyambako mu kiteeke mu comment section nti wabula mpuliddemu drink no wonder you are drinking yourself sire and tweeting badadash in the middle of the night ndoza agezezaako okutegeeza nti onywedde era ogangayidde okikyova olaba otandise okupostinga oba okutwitinga ebitategerekeka wakati mu masekati g'ekiro go on madara genda maaso omutemu gwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ategeeza go on madara genda maaso omutemu gwe let the world know who you really are ensi kemanye nti ddala omutuufu yaani era kikyoli kibabadde tebamanyi message zibadde nnyingi nnyo nga bw'oyinza ozirabaawo wengezaako ziscrollinga zibadde nnyingi nnyo wabula ngenze nzijjamu ezo ez'omugaso zendowooza nti oyinza okwetaaga okubeera ng'ozimanya wano ku mukutu ogwa Redzone TV bwe tutyo bwe tutambula wabula nga sinaba kubanga ngenda ng'era bulijjo sijja kulema kulekerawo okujjukiza nti omukutu gwaffe guno kwompulirira ogwa Redzone TV omukutu guliko akabinja k'abantu akatannategerekeka nga kali ku kaweefube ow'okugezaako okussa omukutu guno okulaba nga guggyibwa ku mpewo era guli targeted wetwogerera twakafuna warnings ez'okumukumu ezitulaga nti sawa yonna singa tetukola appeal oba appeal gye twakoze singa tebeera successful omukutu gugenda kubeera nga guggyibwako so n'olwekyo twaguddewo omukutu omulala egenda okuba nga backup channel twagituumye Redzone 2 sijja kuwa kujjukiza nti gwe watandaba kuba ng'osubscribinga ku channel yaffe eyo genda mu comment section na wano mu description ya video eno link ngitaddewo awo wansi ebigambo bya video eno webiggwerako ntaddewo linki ey'omukutu gwaffe ogwo omupya oguli Redzone 2 omukutu ogwo gusubscribingeko oleme kubeera nga omisinga naddala gwe anyumirwa empeereza yaffe tusigale nga tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukuweereza wabula olutalo lubadde ku Twitter oba X njagala okutegeeza tuyinza okuba lukyagenda mu maaso naye nzaako kenjagadde okubeera nga ate nkulekerayo then tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates eziddako mukutu gwe gumu kasita Katonda anayamba ne gusigala nga gukyaliko tujja kusigalako nga tukyakuweereza wabula gwanyumirwa empeereza yaffe era nga toyagala tusubwa genda ku linki eyo gye ntadde wansi ku nkomerero y'ebigambo ebiri ku vidiyo eno obeere nga osubscribinga ku channel yaffe eno tubeere nga twesangayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.